Basebo ne bannyabo mukama waffe yeebazibwe kambanjulire St. Apollo Kivevulaya Seguku Church of Uganda Anglican Church esangibwa Bunamoya Parish Archdeaconry Namirembe Diocese. Erigwa yeetaaza okusabako naffe Sunday Service ey'Oluganda etandika ssaawa 12:45 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Sunday Service ey'okubiri ey'Oluzungu etandika ssaawa 3:15 paka ssaawa 4:3 ez'okumakya. Service eyokusatu ey'Oluganda neddamu ku ssaawa 4:45 paka ku ssaawa 6:45 ez'omutuntu. Tulina ne fellowships nga Morning Glory buli Lwakusatu kuva ku ssaawa 12 paka ku ssaawa 1 ey'okumakya. Brethren's Fellowship buli Lwakusatu ku ssaawa 11 ez'akawungezi. Mothers Union Fellowship buli Lwakubiri ku ssaawa 11 ez'akawungezi. Ne CWF Fellowship buli Lwakuna kuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 1 ey'akawungezi. Era tuba ne choir practices ez'enjawulo ku Lwokubiri n'Olwokuna ku ssaawa 12 ez'akawungezi eba Sabbath Choir. Ku Lwokusatu n'Olwokutaano ku ssaawa 12 ez'akawungezi eba Believers Choir Practice. Orocas Crown Melodies Choir netendeka ku Lwomukaaga ku ssaawa 12 ez'akawungezi. Okumanya ebisingawo tusange ku mitimbagano gyaffe egya Facebook St. Apollo Seguku COU ne email saintapollo.kivevulaya.seguku@yahoo.com. Yes, St. Apollo Kivevulaya Seguku Church of Uganda Anglican Church.